abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale abaliko Alex Mukulu ne program abalungi abali mu nsi muno be basinga obungi okusinga abantu ababi. Bw'otunuulira abantu abafuze ensi eno okuva emyaka emabega n'emabega, sirowooza nti be basinga obungi abo be babadde bafuga. Ensi tefugwa abantu basukka 1/10. Abantu abafuga ensi baba batono nnyo era abagifuze obubi batono okusinga abo abagifuze obulungi. Naye mu buli kintu mulimu emitendera gyakyo, nti olwaleero twetegekera 2026, naye tulina okumanya nti ani oba kiki ekyo kye twagala kibe nga kyekikutte omumuli ogw'okumanyisa ensi yonna ffe baani. Newankubadde nze sikyakikkiririzaamu nnyo nti kaakati ensi weetuuse abantu bakyayagala nnyo okumanya nti ndi kino oba kiri oba kiri olwa tekinologi. N'olwekyo nze nkibalira mu biseera bye ŋŋamba nti biseera ki bye tulimu ku ssaawa eno, era naye abo be tugenda okulonda baali mu biseera ki. Stages ziba 3 mu buli relationship yonna. Omuntu gwe tulonda tuba tugenze mu relationship naye nga bw'onoogenda mu relationship naki n'omuntu gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa. Ebiro kitegeeza ki? Nti wa myaka emeka katugamba ogenda kufumbirwa omusajja wa myaka emeka, omukyala kugenda okufumbirwa wa myaka emeka, ali ku stage ki? Nga bwe twayogerako nti stage mu myaka mulimu 2 egy'obuntu nga bakulabirira, ne mubaamu ejaana okuva ku 2 kutuuka ku 45, egy'endogoyi kukola 45, 65, jambwa kuyomba mabega tolabayo ne maaso tolabayo bulungi, okusukka awo oyingira egyenkima okwekongera abazzukulu bo. Kakati mu bino ebyaffe bye tulimu political party, waliwo political party zaakajja eziyizibwa olwaleero, waliwo eziruddewo nga DP myaka 50 n'omusobyo 60. NRM kati yeezimbye naye egenda okufuuka ekibiina eky'amaanyi. Maze kakati mu buyinza kumpi emyaka 4. Naye mu relationship tulinamu ebiti 3. Tulinamu kye tuyita honeymoon. NRM bwe yajja mu 86 twafuna honeymoon era ne tusanyuka nnyo. Honeymoon oyo yagendera ddala mu maaso okutuuka Radio FM bwe zajja, television, biki byonna, media houses ne zijja nnyingi, ebyempuliziganya z'MTN ne zijja, Celtel. Tuli mu honeymoon era twasanyuka. Ebibiina ebimu olwaleero olwa 2026 biri mu stage eya honeymoon, oba giyite stage y'ekiwojjolo. Ekiwojjolo bwe kiba kibuuka toyinza kumanya we kiraga, kigira kiti. Oluusi mpewo oba yeba ekitwalo oba kiba kigenderedde situmanyi. Ekiwojjolo kibanga ekitalina gye kiraga, so nga ate kirina ekkubo lyakyo era kirina olugendo lwakyo. Ebibiina ebimu ku ssaawa eno biri mu stage ey'ekiwojjolo. Kizibu okumanya kigendererwa kyabyo. Kijja kuba kizibu eri abalonzi okutegeera nti ekkubo lino lye tulonda oba si lye tulonda, kubanga obudde ddala ekibiina kitandika olwaleero ng'okulonda kwa mu January oba February. Tunaakumanya tutya nti oba oli mulungi oba oli mubi? Budde butono nnyo. Totuwadde kiseera
oba tebakuwadde kiseera kusobola kunnyonnyola abantu kiki kyoliko tusobole okujja mu siteegi y'ekiwojjolo. Solomoni lyako kyayita ekkubo ly'omusota ku lwazi nagwo gugenda gupaapaala bupaapaazi, toyinza kumanya wajje gulaga anti olwazi luba lwokya, lakini ekiwojjolo tetuyinza kumanya. Naye nga ebibiina byaffe ebisinga biri mu siteegi ey'ekiwojjolo. Tunaasala magezi ki okumanya kale entuufu ey'ekiwojjolo ekyetaagisibwa oba ekkubo ly'ekiwojjolo eryetaagisibwa. Tetujja kukimanya okujjako nga tuyingidde mu siteegi ey'okubiri. Mu relationship yonna honeymoon eggwako, eya NRM honeymoon yaggwako. Kati ne tuyingira siteegi ey'okubiri ey'okugezesebwa trial, ne bwe buba bufumbo musooka ne mubeera mu honeymoon. Buli omu talaba nsobi ya munne. Birungi byokka bye bibeera mu honeymoon, birungi byokka bye bibeera mu kkubo eryo nga oba mu biro ebyo ebikyali eby'ekiwojjolo. Bwe tuyingira eby'okugezesebwa trial ne marriage egezesebwa siteegi ey'okubiri, ovudde mu y'ekiwojjolo honeymoon n'oyingira ya trial y'ebigezo. Awo nno we baawulira omusajja n'omulenzi oba omuwala n'omukyala, we baawulira omusajja omwami n'omulenzi oba omukyala omukazi n'omuwala, omukyala omuwala oba omukazi, omwami omusajja oba omulenzi. Mu biseera ebyo bya trial, second stage yesinga obuzibu nno, womanyira nti waayi ono gwendi naye kati natomera. Naawe tulina okumanya kibiina ki ekiri ku trial kati, kibiina ki ekiri mu stage ey'ebiwojjolo, kibiina ki kakati olwaleero ekiri mu trial mu stage ey'okugezesebwa okumanya oba basajja oba balenzi oba baami. Ekyawula statesman n'omukulembeze obukulembeze nga tafuuse statesman, tujja kubigenda mu nabyo ebyo nga mmaze okukitereeza bulungi. N'olwekyo stage ey'okugezesebwa eyo amaka agasinga gafiiramu, kubanga omuntu akola ensobi ntono bwe watabaawo kusonyiwa ago gawedde. Stage ey'okugezesebwa lw'omanya nti ono gwe nagenda naye wabbogo, ono gwe nagenda naye musiru, mugezi, mukozi, munafu, mwebafu, owulidde, musomi, mu stage ey'okugezesebwa. Awo omanyira abantu be naye n'amanya ababo, ne muddayo nate okumanya kyali kituufu. Kati awo mwetaaga okuba n'ebintu bingi nnyo eby'okukozesa musobole okuyita mu stage eyo ey'okugezesebwa. Ekibiina eky'obufuzi okuyita mu stage eyo ey'okugezesebwa kiryoke kiyingire mu stage esembayo. Stage esembayo kyekyo kyetwandiyise nga success, ng'owangudde. Oyise mu stage esooka ey'okupaapaala, ogezesebwa, kaakati okuwangula oba obutawangula kikwolekedde. Mu kibiina kakati ffe abalonda, mmwe abagenda okulonda, tulina okutunula, tutunuulire ki ekibiina kiri ku stage ki. Oyinza okutandika ekibiina mu mwezi guno ng'okulonda kwa February okujjako ng'opaapaala bupaapaazi, era bw'okikola omwaka guno, omwaka ogujja tekisaanye nakwesimbawo kuba tetunnakimanya, tetubamanyi mukyapaapaala. Stage ya kupaapaala si kibi kubanga buli
buli kizaalibwa kirina stage eyo ey'okupaapaala ne bwe kiba kiki. N'olw'ensonga eyo nze mba bantu abo abaffe abalonzi nanditunuulidde nnyo estage ekibiina kwe kiri. Abagamba waliwo stage endala ziri very political nti tusooka ne Genesis ekibiina ne kibeerawo tukiwandiisa ye stage eyo n'omukulembeze najja ne tuddako okunoonya abaani abanaagoberera ekyo ekitandikiddwa. Ne tuddako okukibeezaawo mu buli ngeri, mu by'essente, mu ideology, mu ndowooza ne mu byaki ennono zaakyo. Then awo nga bwe nayogera nti oba oyagala oba toyagala kiba kituuse ku termination ye stage esembayo. Tulina okumanya kibiina kiri ku stage ki, lwaki tumanya. Kubanga bw'onoomala galonda ekibiina ekikyapaapaala oba ate bw'onoomala galonda ekibiina ekituuse ku termination ate tumala galonda ekibiina nga tomanyi wawe kiri, kubanga bw'onookiyingiramu ojja kusanga nga bo bali ku stage yakunga bantu oba yakumaintaininga bantu baabwe. Kakati guyingiremu ng'ate olowooza nti ogenze kukifuula ng'ekiri ku ntandikwa. So ebintu ebyo bisatu tubitunuulire mu bibiina, mu bantu, n'omuntu ayeesimbyewo nga ye yekka ali luddawo akyapaapaala, alina ayise mu trial ekugezesebwa, oli ye yakiyita ttanu. Okay, agiyiseemu ntitannaba. Okay, kati bwe mujoyininga tugenda kugiyitamu naye. W'omujoyiningira lwe lutalo lw'otandikirako, naye tomusobira kumujoyininga ng'ali ku stage yakunga bantu. Gw'ate olowooze nti ajja kubeera ku stage ate eri esembayo ey'okumaintaininga abantu be ng'abawa ssente okumuwagira, abagulirira okumuwagira. Kati gwe bw'onooyingirira nga tomanyi stage ekibiina we kiri, ojja kuyingira ekibiina obasabe ssente ng'ate tebannatuuka ku stage ya maintenance. Ojja kuyingira ekibiina nga kyo kiri ku nkomerero, kikuba si kyakyala. Gw'ate olowooze nti kiringa ekitandika obutandisi ku Genesis. Ojja kutabukirayo kuba bajja kubuuza ebibuuzo bingi. Owaayi waakoze kiki? Ate gwe ng'okiriininga nti nkoze nnyo bannange. So tulina okunoonya ne tumanya naddala abalonzi wano ekibi kya wano nti abantu abanafu abatasomye, abanaku abatalina ssente, be bawa ssente oba kitole kya sabbuuni oba sukaali n'alonda omuntu. Ate abantu bano abakola ebyo bamanyi okutuukirira abantu abo eyo wansi ddala. Na bino byetwogera tebabiwulira. Abantu abasinga bino byetwogera ku TV nga zino abasinga eyo mu byalo tebabiwulira. Abawutuwulira ate bo babimanyi. Mu abanda bakati byenjogera ebisinga mu bimanyi babibagambyeko entakera. Ne wali eri abantu talina kyalina naye ekiseera kijja kutuuka olw'okuba kufuna akalulu ku kyalo akuba akalulu ako naye nga tawulira, awulira ŋŋambo nti gundi baamukutte, baamukutte, bugundi baamuse, anywa mwenge gwe kalulu bwe katuuka nti ye nkawaani olwaleero tafa kwani gwagenda kkawa wabula oyo agenda omusanyusa essaawa. Kale abantu abo bangi
Kampeyini ezimu ze tukuba ezisinga tuzikuba mu nnimi abantu ze batategeera. Mu Luzungu twogera ebigambo ebizibu ennyo mu Luzungu. Muntu naaba nga tategeera bulungi n'akuba akalulu nga nebyakuba tabimanyi bulungi. Tuli mu Luzungu. Bw'oyogera Oluganda bonna era tebajja kutegeera. Oyogera Olunyankole tebajja kutegeera bonna. Bw'onoyogera Oluganda nti abo Baganda, bw'onoyogera Olunyankole abo Banyankole, Olwengulu nti abo Engulu. Naye nga ekintu kirina okunyikira mu bantu nti omuntu gwe balonda bamusome okuva wansi. Kati tugenda okuyingira mu kintu character. Kubanga nze omulimu gwange kuzimba character. Kye nasoma character, okuzireeta, okulaga character ebonyaabonya abantu n'abo ababonyaabonyezebwa. Abonyaabonya buntuufu, ababonyaabonyezebwa basobu, oba ababonyaabonyezebwa batuufu, oba abonyaabonya ye musobo. Ekyo kivaamu, oteeka okuvaamu n'omuntu oba omusajja oba omukyala nga embala ye ddala epimye byombi nejjamu amazima n'eryoka ekuba akalulu nga kamazima. Njagala nnyo twemfasayizinge okunoonyereza okumanya ebibiina stage ki kwe biri. N'omuntu ayeesimbyewo Ssekinnoomu ali ku stage ki. Si gamba nti oba yasoma oba teyasoma oba kino oba kiri oba mugagga oba mwavu, naye mu byobufuzi ali ku stage ki. Ali ku stage ey'okiwojjolo apaapaala, akyanoonya kkubo, akyanoonya kiki. Ebibiina ebyo byonna bimuwulire bitandise, tubuzaayo emyezi 6 kulonda. Kati gwe okole ekibiina osubire abantu okulonda, obayigiriza ki? Obagambye ki? Batwale butwazi linnya lyo nti Alex Mukulu olwokubanga olina erinnya eryo nga walifunayira mu bulungi oba mu bubi. Bangi abafunye amannya ago mu bulungi oba mu bubi. Newaffe no mu entertainment industry tulina abantu abakoze amannya mu bulungi, abalala mu bubi. Abamu basalawo okweyisa obubi, okulwana, okunywa enjaga, okukubagana, okuwemula, olwo basobole okukola ki? Erinnya. Omulala ye n'asalawo obutabikola era naye n'akola erinnya. Naye kati tulonde bulonzi linnya, tulina okunoonyereza. Emyaka emeka gy'omaze mu kintu kino? Njagala nnyo nze okwogera, nneme kwogerera nnyo nga abantu bakira, tekatugambe Nuupu emaze emyaka emeka mu kintu kino? Myaka oba gigenda kuwera 4 oba 5. Kabe kasinga esiteegi ey'ekiwojjolo egivuddeko kati ngeri mu kugezesa NRM. Nze ndaba nti eri ku siteegi ate eri ey'okumentaininga abantu baayo abafuuka abazibu nga omululu gubayingidde, ebyenfuna bibayingidde, naye sente gy'ofuna ate eyagala ereeta endala, buli afuna omutwalo ayagala 2. Okumentaininga omuntu mu nsiko kiyinza okuba nga kyali kitwala siringi 100 n'obutatwala sente, ng'emmere tubba nzibe oba batuwampe, babawampe babba nzibe ne bagibawa oba bagigula. Naye okumentaininga omuntu mu kiseera ekyo si kyekimu naye okumentaininga ate omuntu afunye ku sente, avuze Benzi, azimbye ennyumba. Kakati bw'aba azimbye ennyumba egi ayagala ezi, bw'afuna 2 ayagala ezi. Kale abantu abo bafuuka very expensive to maintain. Kati olina okuyingira ekibiina ng'ekyo ng'omanyi nti bali ku maintenance.
ye ajja kuwa sente to maintain you to stay with him oba obeera awo nga kwegamba you support him over them over the party sebakuwa sente to maintain you there. Ekyo ne kifisuula abantu mu katego ne baba nga tebaagala kuva mu byabufuzi kuba bwavaamu oba mu party ne party ne bwebe ensobo ajja kuvaamu ani anamumaintaininga ku standard gyatuuseeko. Kuba batuuka ekiseera ne baba ku standard gye bataasuubira. Kale ne batandika okwewuunya bo kennyini nga beewuunya bo ng'atabeewuunya ate bo gwe batya okumaintaininga. Kati bw'oyingira ekibiina ng'ekyo manya w'oyingiridde. Bwe kiba ku termination manya w'oyingiridde nti sibamu ebyanguwa maavu ogende. Ekyakatandika manya we kiyimiridde nti olugendo lukyali luwanvu gye mulaga ye wala gye muvudde kwe kumpi. N'olwekyo abalonzi oba bagenda okulonda toleme okubuzibwabuzibwa muleme okubuzibwabuzibwa nammwe mukole homework wa naye mugende ddala kyetulonda kino kituufu kubanga ddala mazima ga Katonda ensi omuli abantu abayivu ab'amagye abadokita abalooya abasomesa engineers ddala singa twebuuza ebibuuzo ebyo tuyinza okulema okuteeka eggwanga lino mu mbeera. Magezi kyako ge tulina agatasobola kukola kintu ekyo oba ge tutalina kisoboka singa ddala buli omu awaka wagamba nti kino kye ngenda okukola kiki. Tubuuza ebibuuzo ebizibu ebituufu. Bannaffe abakola ku marediyo bannamawulire tebabuuza bibuuzo bizibu olw'okubanga bali kiki nabo bakugire. Naye kyandibadde kyetaagisa mmwe bannamawulire bakritiiki okubuuza ebibuuzo ebizibu. Naye basajja batu nabo basaasira atya bajja mukuba. Naye twandibadde tubuuza ebibuuzo ddala ebizibu nti gundi kiki kyogenda okukola, kiki kyoyagala okukola. Buli omu naakuwa kiki. Ne tunoonya nti ono yagamba ajja kukola ekintu kino mu 10 program gwe. Ani akola kritiiki n'abuuza nti point number 1 ebadde etya ne tugiwa makisi zaayo. Point number 2 ne tubuuza ebibuuzo ebizibu naye bannamawulire baffe tetusobola oba tebasobola. Media tesobola bwe banaakuggala bwe banaakukuba akati tulina kukola kweggalira ebibuuzo bino ne mumubuulizeeyo. Abaana mubuuze bazadde bammwe ebibuuzo, abazadde nammwe mubuuze abaana bammwe ebibuuzo kubanga kati olutalo luliwo wakati wa generation ento n'enkulu. Abazadde bibuuzo ki bye tubuuza abaana? Abaana bibuuzo ki bye tubakkiriza otubuuza? Kubanga oluusi omuntu aga nti waayi tobuuza sirika oli mwana muto. Abasumba mubuulize abantu ku lw'abantu mubuuze ebibuuzo ebizibu. Ebibuuzo ebizibu nti gundi ddala oli mu kuzannya kubanga waliwo ffe abazannyi mutuleke ebyo mubitulekere naye mmwe abakulembeze temusaanye bibeeramu. Muve mu kufuuka ateffe tufuukemu newankubadde nga kati kino ekizze kisitudde enfuufu empya nti kaakati abantu bagenze bategeere nti naffe tuli ba mugaso oba tulina influence.
era nze nkubiriza abantu bonna bali mu industry eno olwaleero muve ku kuvuma abantu ate muve ku kunyooma abantu. Reagan yali muzanyi wa firimu, Clinton yali mufuuyi wa saxophone, omusajja ali mu Ukraine kati yali comedian. Wole Soyinka artist kuba ne gita. Abantu abo bakoze influence nene nnyo mu nsi muno ng'ate ba artists. Tutegeeragana. Bapulezidenti abaafuga obulungi ennyo America, Reagan ne Clinton baali bantu tewaali bizibu bingi biri awo, naye abasajja abo baali ba artists. Olwekyo kati twegendereze ba artists. This is a wake up call for you too. Muyambe abantu okunoonyereza oyo gwe twagala okulonda, okuyimba ennyimba eziwaana ebirungi n'abalungi, abantu basobole okukyuka balondenga abantu ki abalungi. Naye bannange ennyimba ze muyimba teziwaga bantu nno, tezibalaga kkubo, ziraga mmwe ne bye mwagala, oba ziraga ffe ne bye twagala. Naye nga ddala ku ssaawa eno twandibadde ffenna tuli kimu, tussa kimu, nga bwe ŋŋamba bulijjo ebintu ne tubissaamu omwoyo obwa sseruganda n'okussa ekimu, ffenna ne tutunulawa abantu ne tubalengeza awatuufu. Naye toyinza kuteebereza kati mu kaseera kano akazibu bwe kati nti wa entertainment anoonya gavumenti muwa ssente okusobola okuyimba. Oli akuwa ssente yalonda oluyimba lw'onooyimba, si gwe olulonda. N'olwekyo twegendereza ekintu ekyo. Kintu kino tukitunuulire. Nze singa tubadde tusobola okwogera ebintu nandiyogedde nti kino ekibiina kiri wano, kino kiri wano, era ndowooza njogeddeko ekimu. Nze ku lwange ebibiina ebimu nga Nuupu biri mu kaseera akakatyabaga ak'okugezesebwa, ebirala ebyakatandikibwa omwaka guno nga bwe mubimanyi, saagala kubyogera kuba bingi nnyo, ebimu tubadde tetubiwulirangako. Ebyo byo bikyali mu stage y'ekiwojjolo, bikyapaapaala, tetumanyi wa gye bigenda genda, tetumanyi wa gye bigenda kukomekkerezebwa. Owulidde? Then ne wabaawo ebyo ebiri ku stage ya success nga byamalayo. Owulidde? Byamalayo, biri successful oba tebiri. Byombi kyekimu, kuba oba oli successful oba toli. Naye bw'otuuka ku stage eyo nti ogenze kukola senior 4, oba ogiyise oba togiyise, senior 4 oba ogimaze, ogikola, ogisoma. Waliwo ebibiina nga DP, byo byamala senior 4, oba byayita oba tebyayita, Katonda yamanyi. Naye biri ku stage, kiri ku stage ya success, oba kyandibadde ku stage ya success olwaleero. Kibiina ng'ekya DP. Naye mu byo byonna ebyo ebibiina mulimu abantu abalungi n'ababi. Era ne mu bibiina ebyo abalungi be basinga obulungi. Naye mu abalungi abali mu bibiina ebyo, bannange mutuule mwekubemu mugambe, naye ddala kiki kye twagala? Kiki kye twagaza abantu? Twagala byaffe. Ekyo nno kyenzirako. Puroguramu eddako ngenda okudda ku bigambo 3: vision, mission ne ambition. Yesu Kristo yeebazibwe.